yakola. Oluvannyuma lw'okutawaanyizibwa ekirwadde ky'ensigo okumala ebbanga mu kiro ekikeesezza olwaleero omuyimbi Evelyn Nakabira abangi gwe bamanyi nga Evelyn Lagu avudde mu bulamu bw'ensi eno ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Ono kitegeerekese nti yeesoose kutwalibwa mu ddwaliro ekiruddu oluvannyuma n'akomezebwamu mu maka ge wabula nga tasobodde kuwona bw'atyo Mukama n'amukoowoola. Kinajjukirwa nti ono yatwalibwako mu ggwanga lya Butuluuki oba Turkey okufuna obujjanjabi era oluvannyuma yakomezebwawo kuno bw'atyo mutabani we Fred Kasavo yali yeewaayo okumuwa ensigo wabula ne kitasoboka olw'okusika omuguwa okwaliwo. Evelyn Lagu abadde munnakatemba azannya ebinnauganda ssaako okuyimba ennyimba eziwerako okuli ogumanga n'enjalayo, mbuulira, akalulu, mbeerawo n'endala nnyingi. Omulambo gwa Evelyn Lagu gwakusula mu maka g'ebujuuko ku kyalo Nalubugo olwo olunaku olw'enkya gutwalibwe ku National Theatre abantu ab'enjawulo okwongera okumukubako eriisa evvannyuma nga ku lwokusatu lwa Sabbiiti eno omulambo gwakutwalibwa e Kalungu gy'agenda okuziikibwa. Mu kwogerako ne mutabani w'omugenzi Fred Kasavo atubuulidde embeera nnyina gy'abaddemu era ategeezezza nti yabakutukiddeko mu ngalo. So kibadde kibi nnyo kubanga bamukebedde oxygen we nga badde fine. Then bamukebera pressure nga pressure eri very low. So omusawo n'atusindika ku emergency. We tugenze ku emergency omusawo n'ateekako oxygen n'atuyambako katono n'abeera nga stabilizing. So ne tugamba katumuzze waka. Tumulongoose ko ntumuzeeyo enkya. Kuba tumwambaza omuzeeyo mu ddwaliro. Isaac yabadde amukutte bali nange ngeze kwetereza tugende. Nkyusa okudda nga Isaac amukutte ngamba miyogera nga yesika bwesi nesikamu emirundi ng'esatu. N'akutuka n'agweri. Ono bw'ati ategeezezza nti alina bingi by'atagenda kwerabira ku maama we. Sijja kwerabira byankoledde ne gyanzije ne gyantuusizza ne byalesa nkoledde ne bye simanyi nakumanya. Mu ngeri y'emu twogeddeko n'abamu ku bayimbi ne bategeeza nti Evelyn Lagu abadde mukyala yaniriza buli omu ng'alina ekitone era alese eddibu nnene nnyo mu kisaawe ky'okuyimba ne katemba. Era ne bwalaba wali afudde agamba oyo agenze naye nze ndi mugumu era ng'akugamba nti maama nze ndi mugumu sikyatya Katonda ye byonna. Katonda awadde Eva obulamu, Eva n'ayagalibwa amuwadde feva. Bantu mwe mwagadde Eva. Thank you so much. Mwebale kwagala Eva. Buli omu bannamawulire bafaani baki bino bwamusanga busanze mu kkubo mumwagadde. She been a true living testimony. Ye muntu gw'obadde osanga abadde alina omukono ogwaniriza oba oli sita oba toli sita nga tasobola kumanya nti gunda ali wano n'amweragirako. Evelyn Lagu gye buvuddeko yalabikirako ku bimu ku bivulu bya BBS Terefayina ng'ejaguza emyaka 7 ng'eweereza okuli ekyali ebulenga ku PTC wa Mitala n'ewalala. Abamu ku bataka b'oku kyalo bamwogeddeko ng'omuntu abadde omugabi ate ng'ayambye n'ekitundu okukulaakulana ssaako n'okukolagana n'abatuuze ku kyalo. Ate yenga ye tuyinza okuba nti tumusaaliddwa nti kyetubadde tuyinza omufunamu tetukifunye naye tufunidde ku banne ababadde basobola okuba nti bajja mu kiki mu kitundu abadde bajja omulambula ate n'ekitundu kibadde kisobola okuganyulwamu gye bwalizze maaso. Omugenzi tumusubibbwa nnyo olw'engeri omukwano gwabadde atuyinako nga ffe abatuuze tujja wano eno tatugoba tumusubibbwa nnyo. Wumula mirembe Evelyn Nakabira Lagu Sandra Nabagala BBS Terefayina Gambuuze. Simu mukwano gwo kubaba mbyobeerawo ku lwange byogeza kutya kuba n'oli we yakola